tuteeka nnyo okusaagirira mu nsonga eziri serious. Twetondera abantu abali ku live abatulaba n'abagenda okulaba amawulire olwaleero tuleme kusaagirira nnyo mu nsonga eziri serious. Ensonga etuleese olwaleero ya kwogera ku fujje lyakoleddwa bajja weefuge naawe. Ensonga ezituleese olwaleero ensonga ekwata ku bawagizi baffe tetusobola kutuula ne tusirika. Omulamwa ogw'olwaleero tuzze okunakuwalira awamu n'abawagizi baffe abafunye obuvune mu bivulu ebyabadde ku 31st n'olusooka omwaka ng'efujja eryo lyakoleddwa omuvubuka gwe bayita Alien Skin. Twetonda olwa embeera eyabaddewo si enkola yaffe ng'abatesitesi b'ebivulu. Bakama baffe beba abalabi era be bafunye obuzibu. Ekituyisizza amawulire olwaleero kwe kubategeeza nti nga tuli wamu ne bapromota bannaffe bonna tubaaninze abayimbi bonna abatuusa obulabe ku bawagizi baffe nga bakulembeddwamu Alien Skin n'abayimbi abafaanana nga Alien Skin. Era tubategeeza omuntu yenna anaapangisa Alien Skin n'omuteeka mu kivulu tubasaba bakama baffe nga tetunnaba kubagamba nti atereezezza takyatambula na gganga nga temunnaba kuwulira ddoboozi lyaffe temuddamu kugenda mu kivulu Alien Skin kyalimu. Bw'okigendamu kiba kitegeeza ebigenda okubeerayo mwe ogenda kuvunaanyizibwa ggwe n'obulamu bwo. Ekituleese olwaleero okulaba nti tuyimirizza buli kimu tuzze kutegeeza nti poliisi ekoze kinene nnyo okuwaganyaza Alien Skin. Kubanga poliisi tosobola kubeera nga poliisi mulina emisango egisukka mu 30 nga giwawaabirwa Alien Skin ne muba nga mwasirika. Ekigendeerwa kyammwe kya kutuusa Alien Skin atuuse obuvunaanyizibwa bwammwe bwe mutasobola kukola tetumanyi. Alien Skin baamukwata ne bamusiba. Naye waliyo omuntu eyafiira ewa Alien Skin yafiira mu ddwaliro n'akuba n'abasawo. Naye okufa kw'omwana oyo poliisi temuvanga na ripooti ntongole kututegeeza. Kutegeeza nsi yonna Uganda omwana yafa ati ani yamutta. Poliisi mwasirikira ekintu ekyo. Poliisi mukoze kinene nnyo okuwaga Alien Skin okukola effujjo. Era poliisi yevunaanyizibwa. Bwe muba temusobola kumujja mu bantu mu mutwalo eyo ba mu lihabu amaleyo omwaka nga gumu nga beyetereeza. Ffe tetugenda kukirinda. Ffe tuvuddeyo tubategeeza nti Alien Skin tumubaaninze okugenda ku stage eri abantu kubanga wabulabe ne ttiimu ye eri abawagizi baffe. Abantu baffe bafunye obuzibu waliyo yavuddemu eriiso bangambye babawunsa abawuba babadde bagende wa Alien Skin kubanga kirabika poliisi yalemereddwa okukwata kwa Alien Skin. Kaakati katumuteeke mu kkooti y'abantu. Wuba poliisi bagambye ebakugidde okugende wa Alien Skin. Lwaki mukozesa obukugu ne speed nga balumba Alien Skin? Ate Alien Skin baba ayina balumba ne mumuwe beetu n'abalumba n'abakolako effujjo n'amala n'addeeka. Ntegeeza IGP Damuliro owuliriza nnyo naye osirise era nsinziira wano mu kamera zino poliisi kirabika Alien Skin ali waggulu w'amateeka. Omuntu yenna baabeera waggulu w'amateeka mwerwaneko. Buli muntu yenna Alien Skin gwakozeeko effujjo nga poliisi tesobola kuvaayo mwerwaneko mwekolemu omulimo mwerwaneko kubanga oli kirabika ali waggulu w'amateeka. Alien Skin buli muntu gwazizzaako ebikolobero bw'oba osobola okwerwanako kuba ssemateeka kukkiriza okwerwanako. Weerwaneko mu ngeri yonna gy'osoboka. Poliisi oba oli awo lwejja okuzuukuka. Ekituleese olwaleero nja kusaba Honorable Minister agenze mbadde nsaba Honorable Minister Balamu Barugale Atieng tubaye tukusaba kuba nkimanyi omulimu guno gwe gwakufuula kyoli oyogereko eri abantu ku nsonga eyo. Baganda baffe mwenna kamera ziri eno. Nsanyuse okubalaba mwenna era nsanyuse nnyo okwogerako eri eggwanga nga chairman wa promoter.
ebigambo mukama wange Honorable Minister byayogedde byonna bituufu 10 ku 10. Tubaweze. Tetukkiriziganya na muntu yenna ayitibwa nti yalwana. Tetukkirizibwa na muntu yenna ayitibwa nti yayina amaanyi. Eno industry gye tulimu y'abantu bategeera. Naffe abo bategeka tutegeera. Era tubategeeza nti buli muntu yenna awulira nti ye wakulwana, wakukuba, wakuvuma nga muyimbi, ffe nga ffe abali wano tetumanya abalala kye bategeeza, neffe abali wano tetugenda kuddamu bategeka. Era izo omuyimbi ajja kuva yakubuuza obadde ontegeka ddi, ye nyiza obadde sikutegeka naye nga munnaye bwakutegeka nja nentula naye banetwogera. So n'olw'ensonga eyo muto wange Iron Skin ne Palaso tukize tugaane basiwusa empisa ekitali kya buntu ekitasaana nakulabako mu nsi kifaana bubi nnyo. Ate public yerowooza nti ffe bakyamu ababategeka, si bwe kiri. Guno omusango nze kulwange ngutwala ku sayidi ya poliisi. Poliisi muganya okukola omulimu gwammwe. Poliisi tubeegayiridde mukole omulimu gwammwe nga poliisi. Kubanga abantu abamu bawulidde ebbanga ddene, olimbu alina eggaali n'oli alina eggaali. Ekiva mu ggaali mukimanyi mwenna nga poliisi. Tubeegayiridde mukole omulimu gwammwe poliisi, aye tubeegayiridde mukwatagane naffe tukole omulimu guno, kuba kyannaku nnyo, kibi nnyo abantu okujja mu ssho nga bazze kunyumirwa ne baddayo na biwundu. Naye nga ababakubye bantu bannaabwe. Ate nga ne poliisi ebamanyi oba ebalaba. So mbadde tusaba poliisi kkiriza. Bw'olaba nga kikulumye okufuna bw'okikwata ffe tuyite nga bapromota tutuuleko nammwe tubalage bwe tuyinza okukola ekintu kino. Abantu bano baddemu empisa, baddemu amagezi. Nammwe abalabye abaagala abantu abo tubeegayidde mukkirize ku luno. Abantu abo bawummuleko katono baddeko ebbali. Abayina empisa z'abantu bajja babakolera omulimu gwe mwagala. N'olw'ensonga eyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omwogezi wa promota balunywa nga minisita nange okujja okukola maxi. Bannayuganda asaba kubategeeza nti oluvannyuma lw'olukiiko luno bakama bange mubalabye decision gye tuteekinze gye tugenda okulemerako kino ekintu okuva lwekyabaddewo ffenna tuli mu kukivumirira era nga tugamba bannaffe abo nti mutegeere nti nno tetugenda kukkiriza mulimu guno kufa nga tutunula kubanga ffe abali wano ffenna mwe tuvudde mwe tujje ak'okulya aye tukyagwagala. So mu mbeera eyo olw'okuba nti nno tumaze okuteeka resolution wali adabuuza nti kakati omulala bw'anaabategeka nga bwe babagambye gwategeka abantu botegeka nabo naye ebizibu ebinaakugwako bigenda kugwako nga ggwe totulaajanira kozi bapromota bakama baffe eno ensonga ojja gihandolinga nga ggwe wennyini. Security personnels ensonga zino muzimanyi nnyo, abaana bano mumanyi gye babeera. Njagala kutegeeza amawulire sana bwe twogerera wano abakanyama beegugunze bali wa Iron Skin kati bava kunkubira essimu kulembera bakanyama mwami Umaru Mando bonna beesolooza bali wa Iron Skin babanja abantu babe bakubye. Kati bwe tunaalinda embeera okutambula bwetu tujja kwesanga abantu bafudde. So n'olw'ensonga eyo nsaba mwenna bapromota mu ggwanga mukkirize tuteeke ekintu kino mu nkola tusobole okutereeza omulimu guno. Mwebale nnyo. Kakati Honorable Minister agenda twagala Uganda Police erangirire ekiwandiiko kyayo nti omuyimbi gwe banaasanga atambula n'egganga guba musango. Era twagala AIGP, twagala minisita bano bafulumye ekigwanga bano batwala art. Mukkirize mugane ebbalamu yatusukulumako. Ng'oggyeko olugezigezi lwatuteekako naye yatukola ki? Now is a Honorable Minister. Alina obuyinza bwonna obutereeza sekita eno nga miniki. Kaka twagala nga temuli nkwe, nga temuli kweyagaliza. Bafeyo n'ekiwandiiko nga gavumenti. Bagambe tunasanga omuyimbi enasuka emmotoka ebbiri oba emmotoka emu ng'erimu abantu 10 guba muki? Kuba bakikolako mbadde njogerako n'abakulira ebitongole by'okwerinda ne baŋŋamba bali mu kukihandolinga. Naye obuzibu bwa gavumenti y'omwami ono ejja leeti ng'ekizimba kimaze kusajjuka ddagala. Singa jjo basse Palaso e Buloba yandibadde another case. Poliisi yali efudde litaddewo crime scene ne beefuula nti balumiddwa nnyo nti Palaso akoze eki? Wamma mbadde nkugamba nti njagala minisita ng'ali mu kamera mwena nga mumulaba aveeyo ku meeting eri ensi
nti gavumenti gyaweereza nze gyenjagala okujja mu buyinza egenda kutandika okuhandolinga okulaba nga edismantlinga criminal gangs.